Saba fere wa struggle nga teyetega Kabaka Namboole. Kabaka nga tamuyigino walinga. Saba fere ko struggle kajjeko n'enkofiira. Nze mbadde statement ne Kabaka naye yakowa abasiyazi. Watugamba osinga Kabaka amaanyi. Walabye amasanyalaze wegali. Walabye amasanyalaze wegali. Nagamba saba fere wa struggle osindika obubwabu osasula abantu bavuma Obuganda. Ne Kabaka waffe mu Nyango. Amasanyalaze wagawulidde. Wajjeko enkofiira n'ojjako ebigalubindi Kabaka akuliko organizing n'akulaba kyamuli. Oba woli owulira otyo olwaleero nga Kabaka yakubye igineri Kabaka. Kino kirekawo abafuutumizi. Mukyaddamu okuwemula abantu. Saba fere wa struggle yasituse Namboole ne yeewubisa obukono ne yeekubisa engalo ng'abantu bali ku mupiira. Bagamba twagala za documentary. Nze nabagamba police ono musajja mwaba mukolera amawulire. Kati singa mwamuganya okuyingira bano ama TV zonna yazigula yazisasula. Bamuganya okuyingira ajja n'eggaali ng'eriko abantu nga 105 nga bonna ye yabaleese ne bakola obuvuyo n'oga musajja alina obuwagizi. Namboole abantu balemye n'okumukubira mu ngalo. Basasudde owe kamera nga tamujja ku TV naye nga wa abantu bali ku byabwe. Ne yeetegana mu lukuubo lwa Kabaka wagenda okugitira Kabaka n'agamba gwe sikuwa masanyalaze genda ofiire ku balala. Saabafere wa situlago wenjogerera Obuganda ne saabafere wa struggle guli 2-0. Kati mudemu muwemule Kabaka. Kabaka yabagamba nze siri munnabyabufuzi. Ndi Kabaka wa buli omu. Walinga onywa enjagayo nga nze era Kabakawo. Kati ofuuse munnabyabufuzi oyagala okulowooza nti otegeera nnyo okusinga Kabaka. Wama yagala okugenda ebweru okwenogera ku nsimbi nkuzigiridde Abasta Favor Uganda Limited sente z'oteekamu nga visa kuli mu ngalo noti 7 noti nkaga 7 owandiika ne noti 7 ojja kuba bafuna butereevu beetaaga abaana abawala n'abalenzi genda okupakasa amawanga nga Kuwait Qatar ne Bahrain emirimu wegiri kati nga mukola ku bisaawe bana basobola okusitula emigugu buwaitress obo ne bawaita bakirina salala atandikira ku $1.5 paka $2.7 bwedu nga togenda kwenogera nsimbi ku bisaawe by'ennyonyi obaka ekikyamu interviews zigenda maaso wegenda na passport yo okole interviews kasente zokoteekamu nga visa osose kugiraga ku bafamile yo. Mukulikeyo abadde mu kooti ku nsonga za Aji ne Ajatuwe sobadde kubeera olwa nsonga ndi ku mbuga nkuma byoto kwawola emisambwa kakati munaye narongo kitone totulowooza sakulowooza nti muli babbi wene Ajatuwe mutandika mutyo okusolooza sente mu bantu ng'omugula balooyo obusiro obubajjudde nga naffe abataasoma tumanyi nti omuntu yena bw'owaaba gavumenti ekuwa balooya olaba gavumenti asobola okukwata balooya neebawa omuntu gw'owaabidde kakati gwawaabye ate muleke kutulaba nti tuli basiru ne mulowooza media yonna teyasoma twasoma kaka katonotono twawula ate tutoola mukazi gwe era nategeero laba wagenda ku tiimu Ajati namanyirawo byobala kubanga ne saidi gy'oliko ya bubbi oyo Ajati gw'olaba kuliko ekitongole kyamukubiranga ky'abalooya ekirwanirira eddembe ly'abaana Ajati n'agaana n'awuliriza message nga balooya bamugamba twagala okusitukiramu Ajati tinaaba mutinga tubimanyi mulowooza tuli basiru era nabo bali eyo beebuuza omukyala ate kyekibasondesa sente nga twewaayo ffe nga balooya ku kibiina ekirwanirirwa eddembe ly'abaana n'atumutinga n'alemwa n'okuddamu okukwata amasimu gaffe n'ofuna balooya b'obwerere ate kati ng'oyagala kugula bagule abalala muli basiru mulowooza tetutegeera temugenda kubba wano omuntu n'omu era mubebya ebisiru byammwe ebitategeera naye abannayuganda babataddeko amaaso abiri babalaba ananga kakazi kanako ku kyalo nako wekatafunira tekabeerawo Donasi byayogera byandiba ebituufu kanyanze ngebwerera ensonga za Donasi ya naawe wandibanga ogoba awota gobera toteekawo maanyi go
naye era waswadde mukola amanya gamwe naye kyangu nnyo okugonoona ne gavaawo mmwe mwenyini mwereetera amanya gamwe okusaanawo kati gwe oli naalongo otunda eddagala ganda simanyi biki naye kati bali wano bakulabisa oyagala kusonda ssente z'abalooyo obubbi obubajjudde kyogamba ngu temwemalirira